Yes, Fa'ad TV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya King Shiba gakaba gakomba bambikosane mukunja atasera show yaganye okukwatayo show yaganye okukwatayo abadde wali kula bonita munangiranga abantu bangi ababaddeyo kali abamu kwabo abasoode sijja gamba ati babaddeyo bangi enakuba nkulaga ebifaananyi maaso wambi tebyatambudde bulungi eri mukazi wattu King Shiba tebyabadde malembe tebyabadde bulungi tebyatambudde bulungi nnyo naye nga basinga bagamba nti bakola ensobi okumuteekeka ku labonita bandifunyeyo ekifo ekiri simple nti mubaale mutali kubanga labonita wanene olaba mafa mukisa wabalima mafa mukisa gakaba naye gakumula kuba mafa mukisa yibbawe mugagga alinamu akasente bateekamu ensimbi nnyingi ne bakuba obulamu ku ma TV naye awantu bwamusala bantu baagaana okugenda lwakuba nedda eri yali Freedom City wamma eneyabadde labonita ndowooza olengera show yabadde ku labonita akwingira gwabadde mutwalo VIP 3 kusa n'emmeeza ya miliyoni emu abantu baagaanye byabadde lunaku lwaggulu abantu baagaanye tebyatambudde bulungi ndowooza olengera ebifaananyi obutebe ndowooza olengera abasinga bali mu kusekera King Shiba naye bambi kasaagezezzaako newankubadde byagaanye labonita nnene kasita afunyeyo awo be yafunyeyo kubanga oyinza okwesanga olinga ategeka n'atabafuna nabafuna bano kasita afunyeyo abo era bakoze bulungi okupafomingira abo ababaddewo kiba kiraga nti munange olinayo abakwagala oba olinayo akola ki olinayo abakwagala muba nnyo okuba nga mugifollowinga n'okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne ku kade bagita Fa'ad TV jimba ne updates ezina value era agamba mbi mukazi wattu ali maziga kyokka tebaataddemu ensimbi ziwera bannange ekizibu ekiri ku bivulu nabyo si byangu ebivulu bannange si byangu ebivulu abasinga bagamba nti abantu bali mu lumbe lwa taamala emirundi ensonga lwaki tebakoze eki ensonga lwaki tebalabiseeyo ku kivulu kya King Shiba abantu bali banywa myenge kugamba ekiriyo mu lumbe baba kikabuka bwente ennyama bali abwereere emyenge bana gyabwere mu nsonga mu kikyabalemesezza ogenda ku kivulu kya King Shiba byali tanategeka biseera bino kugambye bye munange bitambula akadde kano ku social media mwabali nnyo kubanga mugifollowinga emikwano gy'abasirikale babaddeyo ku labonita abasirikale bamuwagidde babaddeyo kosa n'abo abamukkirizizaamu kasita yafunyeyo abo abamukkirizaamu era basobodde okuba nga babeerayo kirungi tewabadde wakalu yafunyeeko bwe yafunye kyekyo mwabali nnyo okubanga mugyekumirako Fa'ad TV jugi mbaagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti muli big nnyo okubanga mugyekumirako ne mbagamba nti comment section weeri awo obubaka abuntera mu comment section tosigale nga ogyekumiddeko bagita Fa'ad TV jugi mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga mugifollowinga byabadde ku labonita abamu bagamba nti tebaalanga bulungi teboolero kyakosezaamu King Shiba obutafuna bantu nti n'okulanga kwali kutono simanyi promota ki yabadde ku kivulu kya King Shiba teboogera promota bayadde promota ani yabadde mabega w'ekivulu kya King Shiba kino kyabadde ku labonita abamu beekwasa nti tebaalanga bulungi nti promota baka tebaateekamu mbu nsimbi nnyingi abasinga bye bagamba bambi byebyo munnaayi bya nnaku naye nga tugende n'ekyo kasita bambi yafunyeyo abamukkirizaamu basobodde okujja le tunaakola ki abaseka bannaye mulekerawo okuseka King Shiba si yasoose otegeka ne abantu ne batajja twalaba Salongo Siragi yeepikira lugogo naye teyajjuzaawo olaba ne mafa mukisa Freedom City yamulema okujjuza ate musekera King Shiba labonita nga yamufunyeemuko n'abantu abawera newankubadde tikusigamba nti wajjudde naye yafunyeemu abo yafunyeyo be yafunyeeyo kibategeeza nti munnange era abaalazeeko ku ki abaalazeeko ku lyanyi abaalazeeko ku lipawa abaasinze mafa mukisa abalazeeko ssebo ku lipawa
abalaze ku lyanyi ndozo balengera nti nibakwalira obutebe bukalu ni yafunyeko be yafunye munange byebyo abasinga bagamba bali tebategere ekivulo kya King Shiba oboli abasinga babadde bakiranga bulungi nti oboli abo balize abasinga bagamba ati bakyekanze bwekanze ku social media nze mbadde nakimanyako ekivulo kino era kwa nange nakimanya wayiseewo kebbanga nagenze kukitegeera nga kumbe kinatera okutuuka nyosa weekinga ewedde we nakitegeera tebagamba kirudde nga bakiteekateeka dda lwakuba ndowooza okulanga kwe kwavuze manyi n'okulanga oluusi kwetaagisa n'okulanga oluusi kwetaagisa babyetaagisa oluusi byonna ebiseeso ng'olusiika omuntu bwe atolanze ate ne ku TikTok ndowooza tebakipika bulungi nisinga tebakipika ku TikTok ne TV ne bataaliranze yalikoze ki yalifunye abantu kasita yafunye yabo beyafunyeyo tugende n'ekyo muba nnyo okubanga munfollowinga abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola ate nawe kubanga osubscribinga muba nnyo okubanga osubscribinga edda ate naba kubanga osubscribinga nda kusaba osubscribinge onyige ne kale bona subscribinga ojja ku receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Congratulations King Shiba. Gya nawe bemwafunye mugende nawe bemwafunyeko byebyo munange mu kuyimba byonna byonna bikola ki ebyo byonna byonna bibeeramu mu kuyimba bibeeramu yongera bongezi kupika tomanya lulibo lunaddamu ojja kujjuza obimbye obwekoko n'abamu bisomooza bivaamu mu buli kintu kyonna nze muyozaayosa yafunyeyo bye yafunyeeyo yalinayo kera bamukirizaamu tomanya waliddamu ajja kuba enamba yeeyongedde abo abamukirizaamu era asobola okuba nga ajjuza asobola okuba nga abimbyawo asobola okuba nga akikubira ddala asobola okuba nga akisabatula ensi bwetyo bwetambula mwabale nnyo okuba nga mwegifollowinga mubeere bulungi abali mu ggwanga erya America, Canada, USA, Chicago, abali mu ggwanga erya Iraq, Baghdad, abali Baghdad mbatumiddeko mu Iraq mubeere nnyo okuba nga mugifollowinga abali Uganda, Kampala mubeere nnyo okuba nga mugifollowinga bakita Faadi TV yugimbale bulungi